kati Namere ne Nambooze generation zombi si ze zimu. Bombi senior ye Nambooze mu kujereja naye Namere speed kwatambula Namere tagisobola manya Nambooze tagisobola kuba Namere atambula ku .com eno whereby ku .com era abantu baagala bibi byerere kuba Namere ali waggulu okubeera waggulu president amwalira obukulu kimwongera okulowooza nti byabadde akola bye byamagezi ekizibu kye tulina mu Uganda ajja kwesanga ne mukama wa muvumi buli lwoyogera ennyo ne mukama w'omuvuma omuvuma agendewo avuge emmotoka agendewo omega niyo omukyala nga ye mwamuleese muzibu lisaafu eddako ojja kola ng'oli bweru ate nga kalulu bakakukubye okyalina omusango mu kkooti bw'akola nga sipiidi kojjira ayagala kukuwona asobola okukuwonera mu kkooti ovulo ne bakugoba mu kkooti akalulu kali tewabba oyinza okuvuma ebigambo bingi lindako omusango gugugwe bakuteekerewo naye tetwerundidde bisiki pulezidenti Museveni ayinza okugamba eno si bisiki etwerundira tekiri tutaaguula ng'obudde butabuse Namere bw'aba avuma abatalowooza nti abantu bayinza okutanajja okutegeera bayinza okustepinga stepu esingako awo ate okutegeera ne bamuyita ew'omusajja namuga nti Namere oba obadde ogoberera beera historian goberera ebigenda mu maaso nti waliwo abantu bojja okutomera waliwo omuntu asinziira naye ng'olina muviira ojja kwambala omuntu asituke eno bannamere temulooza nnize kulwanyisa nguzi mwe bennyini muli bavictimu banguzi mission yabwe yabaleese bwenaggwa bajja kuvaawo bombi babayite mission arrogance gye balina esobola okukwata mu kalulu keero suwa mulemwe baligoberera nze Professor Lusimbi abalamusizzaako byebaleko tubawe tujja bibawa kubanga ebintu byetwogerako si bipya ate oba obadde mu Uganda olina okugoberera so we keeping nnyo ng'oli informed okukipinga ng'oli informed olina kuba soba so kati bino ebintu bina bannambooze Namere tulabye Nambooze ng'akyali muto Nambooze yugola nayina ate Nambooze sitabadde radiko nnyo nga Kabanda omumanyi ono yageza mpele omukyala wali omukyala Aisha mumanyi nabakyazaako edda n'omwami omusirikale sijja mwogera ajerega omusirikale benaga sibira mu studio ng'oyo mwali omusirikale atugamba tufulumye Kabanda alikuwa agende mu program Kabanda tumwagalako content n'omusirikale tumwagalako content Aisha Kabanda omusirikale agamba nti oyo waba akyali mu siteesa nammwe ngawansonga ki amuvumye yavoola yamuvoola ayavoolamuko bali ngeri gye bavoola n'amuvoola Nambooze tajereze bala Nambooze yajerega Sebagala yamugamba ki baali mu studio Sebagala ayagala bwa mmeya bwa Kampala ayagala tiketi ya NUP azegawanye Sebagala zana kane kalina obukofiro obwa NUP Nambooze ne kagamba nti ndi wano ne lulira mu nnyana naye ng'agamba lulira mu nnyana y'omu ku basitula aba Nambooze abo lulira mu nnyana mpozi abamukulu kati ng'ennyana nga ente enkulu ng'erira mu buyana obuto kyali ndi wano ne mululira mu nnyana Nambooze kikyokoze manyina gundi Nambooze student wa Tamale Mirundi ye nga tayisaamu zino era anti ate ye Muganda nnyo Tamale y'Obuganda abadde yabulabanga nga bayithawe naye Nambooze akutwala ng'ekikulu kati toba taboggola nnyo bigambo bine naye nga mukujerega super ekitegeeza tica we ye Tamale Mirundi Tamale yatendeka waliwo omwami gwabitanga Nankunda Muwanga oyo yafiira mu kabenje Nankunda Muwanga waliwo gwe bayitanga Nankunda Muwanga waliwo omwana gwe bayitanga yafiira mu accident bamuyitanga ani Julunga waliwo gwe bayitanga Julunga abo bwe bajjanga ku pulogulaamu ya CBS bagitanga Mambo Bado Tamale yagiggalangawo era nga bw'amala okuteesa basigadde mulaba balabe ebyaddala yeringa anyuma bw'ati yali anyuma nnyo oba ku bino bye mulabidde omanyi nakolako naye nga musajja mujerezi amanyi okunyumya so kati Namere ne Nambooze generation zombi si ze zimu bombi senior ye Nambooze mu kujereja naye Namere speed kwatambula Namere tagisobola manya Nambooze tagisobola kuba Namere atambula ku .com eno whereby ku .com era abantu baagala bibi byerere bye balabanga ebirungi oyogera kati era toba Namere ali waggulu okubeera waggulu pulezidenti amwalira obukulu kimwongera okulowooza nti byabadde akola bye byamagezi ekizibu kye tulina mu Uganda ti omuntu wamala okwasa essowaani n'okwata mu nsawo n'omuga genda ogule endala
tajja kufiiringa kyakwasa sowaani kyabadde kibi naye bw'omugati yeetaka lya kasowaani akabika kunva kw'oba oliira afiiringa ekyokwasa essowaani nti kyabadde kinene kati nameera omutawaana gwe gwa pulezidenti Museveni era akyabavuma ijo bwe baamukwata baamuyoolayola waawo yamalayo dakiika mmeka yagamba alina essimu twakubira pulezidenti Museveni ye ng'omwo pulezidenti kati bw'amala okuvaayo akubidde pulezidenti n'avaayo n'agenda kabineti n'agiramu kola olukalo olubaddeko n'akalulu kengeri gye kaayitamu oba olina omwegendereza nti ajja kuvuma abantu ekiwerako eno firimu etandika butandisi ajja kuvuma kati muze oyo ajja kuvuma omuze gwe omanyi nga bw'opromotinga ekitone ky'omuntu nogati kati omuntu abadde n'ekitone kye kino kati tukyongeremu amaanyi kati ekitone kya Nameera eky'okuvuma pulezidenti Museveni akyongeddemu amaanyi ajja kuvuma abantu yamuwaddewo obukulu kati agenda kuvuma era bw'oba onaamulumba olina okubanga n'ebivumo obiyinawo ebiwerako kati naffe kati oyo yeetaaga ffe abayonka abamaama abana yeetaagamu abayonka maama omu obanga toyawula mabeere nemmeero neyinza kumubuuliza nyizo yayonka bamaama nga bana ye nambozi yayonka bana ne Tamale be bantu gamba si mugezi naye mujagujagu kati mumisinge mugatta ebintu bibiri Nameera si mugezi kubanga omuntu omugezi ayinza kulumba honorable member of parliament ayina experience kati kitegeeza mukunya naye lwakuba nti abantu eno gye tuli gye baagala okuwulira abantu bakyuka dda bwe batyo bantu baagala kuwulira ebyokka byokka gwe kati olwaleero omuntu bamukwata nga bye ssente tebamunyiigira naye yazizizaayo lwaki yazizizaayo bavuma oyo lwaki yatuwadde ssente omusiru oyo abantu eno tebalina gundi ozeeyo ssente naye nga kati twalinawo omwami omu bamuyitanga Joshua Mayanja Nkanyi yazizangayo bagendanga ne bakola olugendo babaliidde obukadde 4 ne bamalawo 3 atano n'azizaayo nagamba mwebali nnyo mwebalidde olugendo lwaffe lwamazeewo zino za fiste abantu banyigira Mayanja Nkanyi abantu nga tebaagala Mayanja Nkanyi talya nguzi Profesa Nsibambi ng'omala gamuwoto ssente nsimanyi omuwadde enguzi waliwo sinaali emu yali mu Uganda nga Nsibambi baagala bamuweeyo kasente awumule emirembe abasajja abawakulu ku top leadership ne babagamba tupisirawo buwumbi 10 bubuno tubaddeko bupise wano nkulu n'abagamba mu buwe Nsibambi naagala ne bamugamba Nsibambi mulokole onaabukuba ku akawunti yajja buleeta titubuwe gundi gwe baabuwa baamuzoganya babako gwe babuwa omulala naye baamuzoganya okola nga abo bakasukira ababbi ba wano so Nameere bw'aba ayagala kubeera mu sisitimu mwali ebigambo bimubeezaamu naye alina okufuna edita waabyo alime ku maaso k'amaaso ajja kwesanga ne mukama wa Muvumi buli lw'oyogera ennyo ne mukama w'omuvuma fe tulispecttraininga yo master kati ojja kutuuka ekisanga Namboozi ogwolaba ekimubeezezza oba badde beenaale omuvuma agendewo avuge emmotoka agendewo omega niyono omukyala nga ye mwamuleese muzibu lisaafu eddako ojja kola ng'oli bweru ate nga kalulu bakakukubye muliro muleege wano wennyini pulezidenti Museveni ayinza okukubala n'agamba nti kati okyalina omusango mu kkooti bw'akola nga sipiidi kojjira ayagala kukuwona asobola okukuwonera mu kkooti ovulo ne bakugoba mu kkooti akalulu kali tewabba bukyali ebyo tebyaggwa ate emisango lya kuteekayo yegwe babba akalulu bagenda giwoza Nameere teyeeyiba oyinza okuvuma ebigambo bingi lindako omusango gugugwe abakuteekerewo naye tetwerundidde bisiki pulezidenti Museveni ayinza okati eno si bisiki etwerundira tekiri tutaaguula ng'obudde butabuse kyogambye nti ayinza otuuka n'avuma bano bayinza okugenda bano abanene bano ne bajja mpola n'omwana ono gwawadde ng'awanda muliro kiki kino naye Tamale eba tebamuyoolawo Tamale omanyi yaliwo Tamale yali Kereziya yali awo Tamale Ekereziya nti yavumanga nnyo Dr. Stephen Kitolwanga yamukuba nnyo ku sapuli ezo ze baatunda kakati ntuza Stephen n'awandikira omukulu naga nti omwana ono manyi embwa bwe bwekuboggolera bwe tonenya mbwa mukama weyo gw'ogamba ani embwa emboggolera ndi ku gate mukama we ali ku shedi waggulu andaba tagigamba nti wayo omuntu muleke tomutaagula embwa entaagula n'awandikira enannyini embwa yennyini naga nti embwa nga zitulumanyi embwa za waka yamuyita Tamale bamukuba left right baalumba Tamale manyi yali abalumba ng'ate abantu 3 bokka ne Jerusalem oyo yatanajja mu picture kati muwoza abadde amwongeddeko bwongezi yali ate abantu 3 bokka maama Janet Museveni ne Jerusalem naye bonna be yavuma nga tebaamukwatako
aha olaba nga atangwa yamalira amaze takaaba abatali gakosa obusungu bamuyita eno siba sirunga ye namere bw'aba avuma abatalowooza nti abantu bayinza okutanayo okutegeera bayinza okustepinga step esingako awo ate okutegeera ne bamuyita ow'omusajja amuga nti waliwo baalaba pulezidenti Museveni alina baalabanga baganda be waliwo baalabanga mikwano gye waliwo baalabanga bagezi banne naye bakayinda abalabanga baganda be bamubuulira ekintu wakoze ensobi oli waddemu kituusa naye nze ekyo nkyogere nti wakoze ensobi Namere oba nayagala kubeera nga tajja tuukayo eyo levo nene namere owataata we credit nti bwozaala wobeera bisiti ku kyalo nobeera w'amaanyi n'omwana nakugoberera soke namere ajja kusinga kitaawe kuba namere akoze waki ekyo namere tanonyangako nnyumba tapangisangako tanonyangako school fees kati oyo muzibu nnyo avuma buli kyamu era tajja kulya nguzi naye bajja mutega enguzi waffe wali omusirikale nga mulowooza nti w'amaanyi yafa omusirikale babukumi masasi omusirikale oyo yakwatiranga abantu mu kamera nkuta omubbi gundi nkumanyi nga w'amaanyi nnyo ng'ayogera nnyo naye nga mubbi muzimu era ffe nga twayogedde bwine we mutya n'okutya ne kati ono twawumbawumbanga mwamwagala nnyo omusirikale mwayagala omusirikale oli yabeeranga waffe yali wegundi kawala wano kasubi kawala namuŋŋoona nansana asokezwako ke yakolanga nnyo emirimu egyo yali musajja musiraamu kakati omusajja oyo ng'abantu balowooza mugezi nnyo kubona agatereko obufubo kimeti yagawambanga nnyo naye embiza yazigwamu erwabo baana bamutegako embi baamala okukwata omunyago ne bamusindikira mobile money nga si mugezi n'alisiivinga ku ssimu ye ate bwe yakutte nga babbi ate nga tolina wozidizaayo kubanga yazisaba nga muzeeyi tujja kukutyerako tuleke kyekyo museeko ne bassaako nga bassassaako teyali mugezi ng'abantu baali balowooza at the end of the day amaliriza bambi tafudde bulungi niwe teri muntu afa bulungi naye yafa bulungi nameere oba obadde ogoberera beera historian goberera ebigenda mu maaso nti waliwo abantu bojja okutomera waliwo omuntu asinziira naye ng'olina muviira ojja kwambala omuntu asituke kale bule mulungi pulezidenti Museveni ayinza obanga Ssaako gy'aggiddeko naye kabinenti eno pulezidenti Museveni tegenda kulwanyisa ngozi pulezidenti Museveni gavumenti ye gy'alina eno eriko tegenda kulwanyisa ngozi egenda okulwanyisa enguzi ejja si eno era temulowooza mwe ababadde obukulu muze kulwanyisa ngozi mwe mugenda kwerwanyisa mweka kubanga mwe kirabangayo n'omu atalyangako kakati mugenze kulwanyisa ngozi senga olirengera nga balese kiriini abantu bonna nga muhoozi ali waggulu azze mumyuka waali bano bonna babakutteko kati wali owuliddeko mutabanyi wa jenosale gyali wali owuliddeko wakayindo tafiiri owa muhoozi wamulabako walaba abaana babannalweiso balaba omanyi gye bali kakati olirengera nga ekabineti yezze mwenyezze kulwanyisa ngozi naye eno ekyava ng'eva mu maka ga pulezidenti Museveni mikwano gya pulezidenti Museveni abanywanyi be eyo teyinza kulwanyisa ngozi eno bannamere temulowooza nimuze kulwanyisa nguzi mwe bennyini muli bavikitimu ba nguzi naye nga yabadde mukambwe nnyo ku kintu ky'enguzi anti atandike nti wajja kulumbe akusange nga waziri agenda kukwata obukomera bwanamanya waliwo ebiseera once upon time waliwo enzige empozi taata we sigambye bwentu nze nga once upon time waliwo enzige atandike enzige ne zijja ne zirya ebintu ne ziddayo ne zijja olumu nga nsajja ezimu nga nkazi ne bujjamu n'obuto atandike abazze mu nguzi atandike enguzi kubanga bwe tuba tuli kulwanyisa enguzi tegenda kuba mu mwaka guno budget sente tenda nakusomebwa twalidde sente zaani kati alwanyisa ani kitegeeza alwanyisa bikadde bw'aba alwanyisa bikadde atandike once upon time waaliwo enzige ne tugula helikopita ne tugula n'ennyonyi atandikirawo olwo tujja gamba a clean ladies car atandikidde na mu nnyumba ye obanga toyinza kugenda wa neighbor n'obagamba nti toyinga mwagizimba mu mulyango gwa nnyumba nga sinajjako wuwo eyiyo eyinza oba eri mu nju munda kati gw'ogamba yange nagizimba mu mulyango gwa nnyumba eyiyo eri mu nju munda n'amaanyi ajja golesa naye akimanye nti eno ligimu yabe nkiddamu eno kabineti eno gye basomye yababbalamu erimu ye mwennyini Namere erimu abo bwewawulidde abo baba Lobina Nabbanja baani tegenda kulwanyisa ngozi bati gisobolyako ddala. These are the victim of enguzi. Bano banguzi sinuti babaita na victim Mulungereza babayita batya. Bano ekibaleese bo bennyini enguzi yeebaleese. Bazze kulya. Abazze kati Museveni mugezi nnyo. Bwe baba bagezi bakkakkane. Kuba kibayoola saa yonna. Abaleseeko bakkakkane.
ate naawe wansi omanyi omuntu ayogera ennyo nze ni munnamawulire tumanyi kibayita manipulator manyi blackmailing mumawulire tubikola tukola manipulator tukola blackmailing tumascaladinga ebyo mawulire tubikola noweefuula omusawo nga tobadde nomanipulate nomayiga tonaja naga nina story gyengenda okukubako wajja obukadde 53 n'omuwa miliyoni 2 esitory neefa kati bano bannamere bwe bali bakuba waggulu babayite speedi nga kwotambulira nnene eyo gyolaze nayitayo etoyita gye nayita ate ndaba kiki anti alinaffe temutuwa kyagenda okugamba anoonya kulya waliwo omwami omu nga abaana b'opposition bonna babadde mu gavumenti nga bali ku saidi eri naye babatuusa mu maaso ga pulezidenti omanyi kye bamugambanga okimanyi pulezidenti nze mbadde nasoma nemala ebbanga bweri n'ennyumba gyensulamu eringanga kasiisira oyagala nnyumba era zonna bazimbye tukoleko investigative journalism tutwambule nga twekwesa tulikolinga amayumba gaabwe tugaleete wano olabe nga bonna b'opposition tubale omusala gwabwe gabafunye bwe bajja mu maaso ge pulezidenti Museveni akubuuza ekibuuzo oyagala kino nekikulwalako n'amagezi oyagala ki kati mega tuli batwala pulezidenti Museveni natugamba omwagala ki bwa minisita we tubatusaba ate babakusulako blackli nga tumanyi kyemugenda kwogera oli abateekateeka pulezidenti mugenda mulaba naye musabe kyemwagala tolaba kati waliwo gwataziwangako n'obwaminisita abo kuwa ne bakulemesa mu kati ab'Emmengo bazinona gwe n'oganda namere tozinona Uganda balina emitwe tululira ebigambo bya Nambooze nga babadde bamaze okubira nti ate batuula namere nayogira Nambooze afuluma amuga ayogera nnyo naye omuliro muleege tannamanya kintu mu ngeri eri polite ono najja n'amuvuma buvumi tetwabadde awo netula ne Ssemujju Nganda namugamba kuba yagumye Ssemujju mbu yaddanga kuwoza ayambala amasaati ga bukadde bwe mbate yandiyambadde yammeka pulezidenti alina kwambala bwati mbu teri kyamagezi yakola mu paliamenti Ssemujju wamumanyi Ssemujju yali mugezi naye yamanya nnyo abantu kyebaagala okuwulira era kyeyayogeranga ezo esaati teyayogeranga Ssemujju yatayogera ku saati ezokka era bye yali akigamba baakiwulira yali akigamba State House nti musipeeninga nnyo n'ayagala agambe omukulu eno batugamba sente basiteepinga ku saati zo omukulu azuukuke kubanga pulezidenti esaati gyayambala bagikolera wano ezo zaawano bubu yazaawa n'empale byonna n'engatto byawa n'enkofiira ya design ebyofiira gyayamba ye designer waayo Museveni yennyini yagiye designingi yabisobola so kati Ssemujju bw'oba omulumbye nadda kati nyinze Ssemujju bw'aba nadda munameere olwo ngenda kuwa obubonero nti Ssemujju taliiwo Ssemujju gwe mmanyi bw'anadda mu Nameere kitegeeza wali abadde Gambola tabadde mugezi kubanga olwaleero Nameere akyakozesa okuba nti yakyaddeewo omugagga n'afuuka mugagga yenkola gy'akola Nameere kati ali wa pulezidenti olw'okuba otambula ne mulangira mukwano kati agenda akuba abantu empi Nameere naye obulangira bwe buli mwambulwa walitegeera kati otomuddamu Nambooze ye si mugezi naye mukujjukujju era ebbanga Nambooze lyamaze mu kalulu yabukujjukujju yayita mu kalulu manyi lwaki yawangula akanunu akawedde yakulukusa amazinga ga Kabaka bamwetolooza enkulungo bwe bati enkulungo ya Kabaka ogimanyi wali ekyo kyekyamuweesa akalulu naye bali abeeri akalulu baakamuwa balwawo ninga Nambooze mugezi si mugezi mukujjukujju kale nga Nambooze mukujjukujju nanti akalu kaaba yakamanya nkalira ku Buganda kwekuka Kabaka wange bamusaakwetolooza naye nga bamwanguyira nnyo ab'Emmengo nedda Nambooze ekintu kyokola tekiriyo yali ayagala kulaga nti wano waliwo ensonga nti ayita awo naye nga takimanyi nti abaggula olujja olwo babaawo nga babagambye lunaku nti Kabaka ajja kuyitawo ne babeerawo si buntu nti aggulawo tolengeri Kabaka ajja n'oggula ye yali akimanyi naye nga ayagala kalulu mukujjukujju era yakafuna naye simanya ku omuntu ogujja abaana akafuna tajja kukomawo tobalekyeamanye ekyabaddeyo omuntu ayali asiruwaza ku bantu abagezi nga n'asiruwaza ne bamunula ajayinza okweta akabadi akalala obulu bwonna obwa Uganda bali bwakabadi ala nisiwanyana yalinnya emmeeza nga balanya lukwa bakansala emyaka gibadde 10 gyamaze mu paalamenti oyo akyevuma okulinnya ku mmeeza yamala ebisanja 2 yamaze ebisanja 2 okyamwereegakoyo yakwata ekya Democratic Party
n'akwata ndowooza nekya FDC oba nekya NUP kino kibadde NUP ekisembyeyo so abo akaluke Kampala kati abantu abakalimu si bagezi bakujjukujju nga gundi kye yatukola Malembe Malendo mulaba akabe ate abantu basasira mbadde kyovulu kati ate baleeta omuzannyo ne baguzanya nga tebamwagala ab'NUP ati babadde bamusi bagira bateera naye kati naye n'akaddako simanyi firimu gy'aleeta yabadde akomyewo naye firimu gy'aleeta ali mbasibaawo looya bw'okola bano abaana balukwago bamabikke waliwo n'omulaba mwami ali Luweero ekyamani wesuye Luweero bakola nnyo sympathetic situation bwe bakwata omusibe edduuka misinde genda gyali Ssemujju Nganda babadde baagala okubeera smart kabakubye bubi nnyo kubanga Ssemujju tali smart nnyo nga bw'olowooza ye Ssemujju abeera mu Parliament n'ayogera ku Gulani n'alowooza nti babimanyi Ssemujju nga tazina mazina ku gundi campaign yakiwedde agazinyi nga tegakyakola tegakyammoka gaba tegakyammoka gaali gaakona amazina ogatandikira eri ne bamanya tono muzinyi w'amazina era senga olukaga yaze katuuti yabadde abamazi kuba bone baba jento ayakumma ssente nange yazinyima oyo Sseggona naye kayayogedde Wakalabi yakubiriza ababaka ekyokugaba ssente temukikola mujja kwavuwala kokutte katereki togaba anti yetagabye mwali mu Parliament temugaba abo tebaga waliwo kiriki gye twalina eri muganda wange Lukwago Bakoddo Ssemujju Nganda erimu Ssemujju Nganda naye tagaba abo ati gavumenti ye mwogezi akubula ebyo bagambye okukola ate nze nkwogerera ate nkuwe ne ssente nze nze kwogerera naye yazimba omuzikiti waabwawo yakuzimba guli kunoonyereza nga aliwo abataka abaguyitawo era naye nga yakuleeta etumula naye nga yaguzimba so bagaba kitono nga tebafuna kinene kubanga balowooza bagezi bano banamboozi naye namboozi tazigaba olwawo zimujja mugumu abo abasajja bo bajja anti kati ye avudde Mmengo dippingumu wande Dr. Ssemogere yabatendeka oba yali koosi nnamba ey'obutagaba anti Dr. Ssemogere yabatuuza nga bagenda otandika okulwanyisa Museveni n'abagamba Museveni ono gwe mugenda okulwanyisa ayinza okulwawo wano naye bwe musala okumulwanyisa ebyaddala mugenda mulwanyisa emyaka 5 naye n'abagamba muyimirire nti olina emyaka emeka baalinga mu 273 kakati bw'olwanyisa Museveni emyaka 5 eginaddako ojja kuba mu myaka 9 ng'oli mwavu tulina okusala amagezi agalwanyisa Museveni ng'ate bwe tulya era kibakoze baakiwulira bulungi nnyo bonna balwanyi balya omanyi omuntu akaaba ne baleeta emmere ku lumbe nga bw'akaaba mulye ku mmere nga bw'akaaba bw'alya akammere bwe babadde bano munyodde ku mugi mutere ku muja bwe babadde ennyama tete ate ennyama ojja butanga oli mu kaaba kaakati bano bwe babadde era balidde bulungi nnyo nga beekabyakaabya tulowooza banyoleddwa mufu kumbe bali okukamala obumazi kakati bagagga genda ngambye kwate kamera genda ng'olaba nju ku nju okole assessment bbanga lye bamaze n'ennyumba ze balina n'ebintu bye balina Nambooza aweza seno twaka 50 awo mukono Nambooza amaka ge gali mu mukulu emikono awugamu ate omugagga akusokola ebbeeyi agira bwati n'akeera n'ayisaamu alina n'abakozi Nambooza akozesa omuntu akozesa abantu ebyaddala arrogance eyo ate wano w'omulaba tusaategeera nti alina kati alabika nti azirina si oli Namboozi tumanyi tumukuleetereko ng'ali mu bukedde yawandikako mu bukedde mu lupapula munnamawulire bya Namboozi munnamawulire yakola ku bwa papalazi yakolako munnamawulire era embeera amawulire galeetera gento tegaali tumira ku Juli Potential yaliwa nanyini endirizi naye yalinga mu papalazi nga Betty Namboozi yakolako mawulire amawulire ago malungi naye olina okubanga olina kyebamayita okumanipulatinga oba blackmailer oba maskaleda wasanga abaana nga nagenda batuyita ku mukolo nga netweyanjula nga abaledi newaba yeyanjula nga tetumulabangako nga tetumulabanga naye tetwagira yeyanjula atya aganda evudde ku radio vudde Capital Radio Beat era nga ne t-shirt agirina era nekumulimu tetumulopanga naye bwe yatwalanga weetuli yamalako mukolo teyasigala nga bba abantu era abalala yagenda naye amawulire bwetu bwe tubadde kuba tebabasasula nnyo ow'amawulire bakuwa $5,000 naye nga sitole gyogeno gijja ggulu kati so ng'olina kulya mwoyo Namboozi yakikolako kati omuntu ayava mu mawulire ago
n'agenda nafuka MP teyeeteeka ku bannammeere abakulidde mu famire za bataata baabwe nga bagagga baminisita oyo ate oli aba mubi nnyo teyeeguya kubanga bwenkulanga manyi kati abafirika twagala nnyo tulo Africans want to sleep bwegenda nga tuna amayimba g'abafirika n'emirimu gye bakola ojja kumanya basinga kwagala kwebako bakukola omuntu asika bukipusawo ku lugulu nga tanakuzimba restaurant naye ennyumba agiri tasoose gaziya mulimu asoze gaziya tulo ekintu ekyo nange nali kyova nti omufirika bw'afa abaana be batunda nnyumba nali nkiyina mu mutwe naye kakati kinvuddemu kati ogeze nakafuna abantu nga bana lwaki ozimba ennyumba ate abasinga wamala okuzimba obwavu ne buluma nyumba n'agitunda naye abantu bali agula ettaka n'alireka n'agula ettaka n'alireka awo Africa ntwagala nnyo okwebaka ennyumba ya biliyoni 600 laba just mukadde waffe gwe bakajjamu oba nabidde mu maziga Anita Amon abadde n'ennyumba mmeka nga naye buli nnyumba ya mmeka alowooza ku tulo wadde sipiika wa paalamenti era otulo tukyamuli mu mutwe naye bwezimba emu ate emu eba kitekuwonya tulo kati lwaki 5 lwaki 6 kikulaga omufirika bwe yakula leero nsuleko ekyanja otya anti olaba nsuleko sinkolereko tokkiriza mu kyakuzimba ennyumba nja gizimba abantu bakaŋŋamba nga abaana bwe bamala okusoma ne basoma ne banga basomeka nfuna ennyumba wennaawumulya nti kati wano mbazeewo nti ngenda kumalawo myaka emeka nti 2 naye wano mba nfiidewo banziikawo nti kati wawense tolinga andi batugamba nti kati omulambo gwange gukyalina makulu kiwe manfuyidde muzigo mba nti okuswala kuliko nga nkyali mulamu nti nkyali muzigo nfudde nkyalina amakulu Africans tulina ebintu bye tulowoozamu kati Nameere yakulira talowooza nnyumba Namboozi yakola alowooza nnyumba era Namboozi asobola n'okulaga ennyumba gye yazimba Nameere n'atagiraga gy'alimu era waliwo ne gwe nalaba ennaku ezo ng'agirazi ennyumba eya bbeeyi wali akola eyo mu ofiisi ya pulezidenti balaze ennyumba birthday w'omwana $5 biliyoni oba emmotoka ya miliyoni mmeka abantu bwe bati baba baakula balowooza mayumba tebalowooza mirimu fe abaakula bagamba nti mala kukola bakulaba tokyukako toli bulungi toli bubi kubanga ofocus nti kamala okukola kati bw'ogenda okuzimba ennyumba kati mulina ennyumba ze muzimba edda nga nakakula nga French card ennyumba ogimanyi French card bazima nga eyiweno neno nga y'amaanyi nnyo kati gizimbe ate kyaliko bati bazimba box kati oba bazimba ate batya box negira tolaba ku mabaati ezo zendabiramu zokka amabaati gali muli munda nzibu nnyo tolaba ku mabaati kati oba basima n'enzizi mu compound tebikyali bya taapu ndeesa amazzi awaka mumaze kati basima nzizi kati ennyumba tolina okwebaka gundi eno arrogance gye muyinamu abakulu abatuuka mu bifo egenda kuleeta omutawaana bw'obanga otuuse ku bwa minisita okyali arrogant bwotyo oyogera nga bw'olaba oli honorable member of parliament muwanyikiganya ebigambo what about the society eno gye mutwala eri etya please Nameere nga wafudde nnyo n'amalako nazo era kati olaba General Muhoozi engeri gy'atatya tanoonyangako ssente yakulya kati otatya ntalo kati Nameere tanoonyangako ssente yakulya abantu abatya entalo bakuba ne bakujja ku mulimu Nameere n'omuggyako omulimu olwaliro asigala nga bw'abadde twataate waali gundi n'omugambo gwa CDF n'abuvaako General Muhoozi naga talina office asigala CDF okujja gwabadde totegeera gwakitegeeza naye bw'omugati kati General Sale akola mulimu omulimu gwakola okumusasula ssente advisor wa president talina mulimu mu gavumenti gwakola kati Mwenda akolanga Mwenda advisor oba Mwenda omwogezi w'ekitinde kya Piraawo gwe mulimu gwalina gwokka andi Mwenda wa mawulire Mwenda journalist Mwenda mulungi nnyo mawulire awo amanyi okuwandiika bulungi nnyo olebe naye gaba intellectual siga level ya wansi abayinza okugasomamu mu Uganda tubanga batono 3-4 mbidde asobola okumanya ebintu bya Mwenda byawandiise nami nsobola obitegeera byawandiise Mao asobola obitegeera ne President Museveni aba bitegeera biba biwanvuko ate gasumba gatumba nkujukiza banaffe aba Lugave Nameere omulabawa bw'anaatambula bw'atyo ng'avuma ono avuma oli kuba ye okuvuma kati akufudde mulimu
ayina obwa minisita wa state of local government na wano okuvuma mulimu gwe agambe tagenda kulizwa kamanyiira ako omulabawa Mesoni yabwe yabaleese bwe naggwa bajja kuvaawo bombi babaleke Mesoni arrogance gye balina esobola okukwata mu kalulu keero siwa tegono nti babaleese kufuga kola mirimu arrogance bombi balamu ne Namere gye balina basobola okukwata mu kalulu keero siwa bwe mutegendereza ne mulaba Namere ku ngulu agirire kalulu keero siwa akalukero siwa olaba yakwata mukali kano kangu nnyo akalukero siwa President Museveni ne banna bali mu buyinza kabalomya nnyo emitwe lwaki ku ground bayinza okulonda abantu b'NUP baabo opposition kwero siwa President Museveni kimutwala wala stamp netambula wala stamp ne bayinza ne butatambudde wala ku ground banga ero siwa ziri emitwalo emeka etwine emitwalo musanvu kakati bubanga emitwalo musanvu 1200 oyinako 10,500 obanga olinako emitwalo 2 ng'emitwalo 5 gy'abali kiba kibinyo gy'oli President Museveni akalwa kwangula kweru si 111 gwe bw'ojja n'ogamba nti alina bawagizi agenda nakola statistics ng'abakyamani beero si 1 bonna babe ng'ate bonna balonzi bali emitwalo 7 kakati ne bamunondako emitwalo 7 mu 12,000 oba mu 12,000 eziwammwe abalala ne gimunonda emitwalo 7 kalwa aba yakamaze dda kakati olero bakakateekateekera okulonda ebbanga ddene nga bakatya nti ku ground kulabika ng'okutali NRM abantu b'NUP bemaze okuyingira akaluka ne baleeta abantu abali arrogant ye Namere balamu tali arrogant naye ali strategic asobola okukakwatamu asobola kyekyabaleesera Bisoni yabwe yakalu bwe nagwa bajja kudda wala baabaleetedde mu kalu kana akeero si wana akabinda bindi kati mwabenyu bazenga bachuba mwe mulowooza nti babalesera mugenda kubalowooza ng'ekisaaniko abo abali nga naye bagezi nnyo ku ground kwanga omuntu wa wansi ategeera bbala ategeera Namere kubanga abantu ba wansi si bagezi omuntu asookerwako taba mugezi alina kugambako wano kiwogobererwanga abantu abangi manya toli mugezi kasobola nga abantu abangi bagamba oye manya toli mugezi naye bw'olaba nga abantu bagati megatoni w'amajjango bali baleke olina akulondako omuntu bagati nze gwe ekyoyogera kituufu omanya nti oli musajja mugezi osobola toyinza kumatiza abantu miliyoni 2 ate osobola era olanga president ali very popular n'okubeera intelligent kimuvaamu aba akolera through influence ya popularity takolera ku intelligence conscious ngati mtegeere ekintu president ali popular taba mugezi president gwe bataagala nga bala Netanyahu yaba omugezi Vladimir Putin sajja intelligent y'omu kwa president abasinga okubeera n'amagezi mu nsi yonna naye kati guno na munafu amanyikiddwa ennyo muteekeko mizanyo ne Putin mu magezi gwa bugweyo temuli gundi Ssemujju eky'obutaba mu parliament saawe parliament yaffe terina tetujja musubwa kuba Ssemujju ne byabadde ayogera mu parliament asooka kubyogera ne kakati President Museveni yambadde esaati ya miliyoni 5 ne kakala ajja byogera tibadde byamaanyi agenda tuwaka era ajja bituwanga bayisiza budget ya 6 ne basaasanya bwe bati era ajja bitu segeza parliament ati talina nsonga y'amaanyi parliament oba na nsonga mutuufu ng'oli bwomu kati gwe n'okwata fulo n'ogamba abantu President Museveni yambadde akakadde nikigendako ki Namere abadde mutuufu enjawulo ye kati Namere ne Ssemujju njawulo tewali waka parliament Ssemujju abadde naye avunyula akasente nga wanta down nga ninondemu abayina okubamu nga tukoze parliament ezibiri ey'abagezi n'ey'abasiru oba n'ey'aba wansiko kale ekyabasiru kankimenyeewo mu nsonyi ey'abagezi n'ey'ab'ekibogobogo awo oyinza okwesanga ng'eno nnyonzeemu nga babiri eno eriwo eno eriwo eri mu mawo erimu mawo negundi ntalinyagwamu eri agamba kusomero obasuule zaako eri taliimu nemu eri ey'okubiri simuteekamu kati onteeseza ekirowoozo ekikola parliament 3 kati atutandise olwo nina ababaka bange entandise Ssemujju ogambye parliament zirimeka kati gondetera ekirowoozo ekyokukola eno mbadde njagala kukola 2 abadde talina nawagwa nze zaake kankole 3 esooka erina omuba intellectual neeteeseza eggwanga nti mu America baadde bayisa ekirowoozo parliament abe ziri ezi waliwo senator ne bagiyita batya ne house of commons kakati waliwo esookayo ebirowoozo n'ebisindikira kweri nako bwe twetaaga kati bano abajega basooka okuleeta ekirowoozo ogireese
eyabajega eri wansi gyesooka kati eyokusatu gyolese kati nsose yakusatu esookamu abajega bano guli agikulira yajja okuba nga mugezi waayo zaake w'amaanyi waliwo ganja ono ow'ejjinja yakajja yo mugezi oyo ali sabesabe waliwo ono bamuyitaani omwami omusogo oyo waliwo ono ali awo mumanyi nange mutegedde WNUP yakajja bambi ali awo tabitegeera abitegeera oyo Jamiru Mukosi Kamukosi kabeera mwe waliwo gwe mbadde nkyongerako gwe balonda mudyobole mugezi mudyobole abeera mweno mudyobole abeera mweno kati ndeeta nkeretanyi abeera mweri yabazaako wagiyisa otya mpozi ya saadi gye bayita batya kati batugiyite tutya wabadde ogiwadde erinnya olivaako eyo kuga waliwo abantu abali mu paalamenti ya Uganda kati tuyina anti ndeeta osoose eriwa eyabajega gosoma njogera amanya gwesoma gwenteeka ganja Tereza Kame sooka nkeretanyi abeera mweri yabazaake ezaake mpozi y'omuwadde yakusatu Ssenyonyi abeera mu yokubiri eno Nameere mu yokubiri agamba Namboze experience nyinza omuteekamu ensooka naye nga tajja kuba ebirowoozo bijja kuba butwa bijja kuba nga yajja luvannyuma experience naye nga singa tabadde n'experience nga Namboze oli yasooka yalibadde mu yakubiri kati omutaddemu oli experience mutaddemu esooka esooka omutaddemu experience yakeseza ekimala ebintu abirabye kati oyo ate ye member wa parliament omanyi parliament olina kubanga omaze mu parliament emyaka ngaana okufuuka member wa parliament omutuufu oba omanyi ensonga engeri ensonga ngeri gye zitambula Namboze akitegedde nyamuteeka ne bammawo bano mwesooka wakka Chairman Nyanzi nga yayiseemu yakusatu Nina Rose yakusatu siri wano bannange parliament zibe satu naye yokusatu omanyi kyekoze mwena mwetugwa anamugabira mu yakubiri onabunamugaba mu yokubiri ajyamu amanyi okutetenkanya ensonga manyi neyokubiri etetenkanya nnyo eyiyo obulamu abasinga obungi bagwamu naye nga majority eri Rubongoya yalibadde mu yesooka Rubongoya mu yesooka yalibadde mu yesooka Rubongoya wa Harvard gonyumyako Harvard University soma political science munamateeka yakyo abantu beyagenda mubaki bayinza mulonda mwami Kyagulanyi yabadde mu yokubiri atajaayo Kyagulanyi mugezi netagwa mu bano basajja bano basukka bamawo bano bampungu bazanyisa bakuttanze bambidde abo mbidde niwe yalibadde mu esooka nyakalukagaana balema abajega baagaana omumutegeera Lubega Mukaku Mukaku yalibadde mu esooka naye obamanyi mugezi anti nazanya Mukaku yalibadde mu esooka Kasiba nti yabadde mu yakubiri naye mukojjokojjo esooka nga nze mbadde njimuwa Kasiba nti kagenda mu esooka yokubiri eyo Mukaku ki ekimufuta ow'enjawulo Mukaku oyo gwolaba amanyi nnyo ebintu bino ekyo batya tebasobola mulonda abantu byayogera abantu ba wansi tebabitegeera ate buli otayogera abantu bebategeera obasuseeko eddaala tebakuwa bawooyo abajyamu Mabike muto wange yabadde mu esooka Mabike mugezi Mabike muto wange erujja olu etwaluka ku mabeere gegaba bwe bukujjukujju ate siri mukujjukujju mugezi ye mukujjukujju ate siri mukujjukujju Mabike yavuga Sebagala mukulu waffe n'amuvuga nnyo Sebagala talina ng'ebitabo byalina ebyamaanyi pifo n'amuvuga naye ensinga erowooza Mabike gundi mutendeke nnyo agende Makerere manya gwabe balondawo Sebagala Makerere bagenze Makerere ayogera n'abaana ba yunivasite babikoozi ng'omukulu yayogera Sebagala agenda okuba bikoozi ku mulundi ogusooka gulabirira nti ayogera Sebagala olwanya akadde ayogera ekigambo ky'ebikoozi ne bamusikawo nti alwogedde endulu n'evugwa magundi oyo nyagwa namwebaganya ekyamuzanya akadaala n'alukuba ne luggwayo ng'oli ayogedde ekigambo agenze alwogedde yali tannamalayo bano ng'endulu yavuze baali balaba gyalaga ti agenda okutomera endulu ne bamuyoolawo oyo Mabike nga yabipanga byonna ebyo Luzi yandiguddewa Luzi yalibadde mu yakubiri gundi Kawalya mu esooka ajyamu musajja mugezi Kawalya mugezi Gashumba Senga naye yali awo Gashumba yabadde mu yakusatu musajja mugezi nnyo alemeddwa okuleeta Gasuma alemeddwa okuleeta propose batawaanya ng'Abanyarwanda yatabula ayogera ki Abanyarwanda propose erina kugamba nti Abanyarwanda si ggwanga mu Uganda
baleete bo nga bwe bali kubanga gasumba mutuusi kakati abatuusi babawandike mu Uganda ng'eggwanga erituyina mu Uganda nti omutuusi muna Uganda, that's the solution. Si Banyarwanda kuba mu Uganda, you cannot be Rwandian and Ugandan. Kati oyo mugezi embiri abadde mwesooka embiri abeera mwesooka Balamu yakubiri ebyokubiri agigwamu ani omulala gwendiseeyo Genius Nasolo naye okusatu ajja mu yakusatu agendayo the driver omukulembeze w'ekibiina kya NUP esooka mugezi nnyo oyo naye simanyi lwaki yagenda naawe yali anoonya simanyi nakumanya era sirowooza nti bateesa abitegeera byolabira ddala bintu bye mwogera mugende n'ebyamu sigenda pakaya sirowooza nti ebiga ab'NUP bye bateesa abitegeera ali walala nnyo omulamuze gwe mwaba abalinzi abo abato bwe batyo simanyi kyeno nayo oba yalaba ki oba ani amusweding omutwala mu balinzi abo anoonya we out naye aleka tannagiraba omanyi oyinza okuyingira mu kkomera katongole omutongole singa ayitamu yandibaddewo yakusatu lwaki ate kati ongeza agati ewaako yalibadde mu yakusatu lwaki omusajja nga mugezi palamenti eri ate bali abali eri bali batya era bava mupaka wa palamenti level court kwanga abo benkumenyedde abageze mu yokusatu okujja kozaako okulwanira mu palamenti tebajja teesayo n'ekintu simulabangako nange bajjako basiise kulya kiba okunyanga memukewose tufulume ojja balabiranga finally webale kuleeta kantu Ivan Chayuni zungulu ajja kuba mu yakusatu talina nnyo kyamagezi kiki zungulu nga mukola bulungi zungulu kyeki kati agati mbadde nkola zungulu nowangula akalulu waliwo n'omwami omwana abeera ku TV ku musajja mukulu amenya kanga 5 bw'akola olugambo lw'abayimbi naga ndesa olugambo lw'abayimbi myaka aga kandi nga kituuma kirala kituume nti ndesa amawulire agava mu bayimbi olugambo omusajja omukulu pulezidenti yewa n'obuyimbi Uganda yeyo tuli mu Uganda yakusatu eri toyinza kujja n'oga nnyimiridde ndesa olugambo journalist Kasuku yalibadde mu yakubiri mukujjukujju Franka Ntambi yalwa mutegedde yalibadde eri mu yakusatu ategeera nnyo bamanyi abo palamenti gye twogerako basaba ne banya tetubavvodde ekintu gye mulimu kyekinene ekinene palamenti nga Uganda mwe mugisalirawo Zubeda yabadde mu yakusatu si mugezi Sharom Sendi yaliwa ono alaba abayimbi yalinga Kasengejja si yabeera nga Kasengejja yaliwa oli ali awo Edi yakusatu palamenti Sendi omwe palamenti agyeteesezeemu ki ng'ateesa bulungi mu bayimbi bayimbi ate abayimbi kyani atateesa mu bayimbi nze n'otwala mu bayimbi nenema okuteesezaamu mu engeri gy'atulungamiza abayimbi Kwezi Robinson Kwezi yalibadde mu yakusatu naye mwali omutadde sibajerega nkubuulira ekituufu ekyaddala nti palamenti gye mugendamu kinene mwe mugenda ne mwesinza olwaki sesimbawo siri mugezi nja kuswaza ggwanga na kika kyaffe ntuuke mu famire nga siteesanga nekigamba nti omemba wa palamenti otuuke n'abantu baga naye waawa omanyi nti wali memba wa palamenti gweyanjula mu katundu baga ninga tumumanyi okimanyi wali memba wa palamenti mu Uganda gwe bakwata Island Sodali mu Uganda memba wa palamenti bamukwata Aido Nolundini Ntege munamawulire yaliko ku Bukedde yalibadde mu yakusatu yalibadde mu yakusatu mugezi ate wali mugambi musindise mu kasasiro musindise mu palamenti mutadde awantu waagwa ffe tetwesima okubanga byebitutwa abantu bajja kuweyinga mukunja yalibadde mu yakusatu naye kubanga ate endobeso wano batekolawo kola wali bajja kunyigira sitya nnyo sitya nnyo kunyigira gwokolera bantu sitya nnyo kunyigira nze abantu tebamanyi nakummanya kati abona benjogere twali yali andabye tewali tebajja kundaba akatebe kanatuuka ku mukunja oyo muganda ajja kunyiga sikira kitaabu bireka bulesa birikaawo nze enkunguzi namusikira ebyaddala talina mutawaana oyo kati tugendeko mu bayimbi bebekulu yalibadde mu yakubiri kikirwaki si mubi nnyo ate si ye muntu gw'olirayingako
ne Bobi Wine bagwa mu kiti kye kimu ate Chameleone yakusatu lwaki Chameleone si mugezi ati mumisikira ekintu successful n'amagezi Chameleone is a very successful person but he's only intelligent Mr. Kisemakula yali badde mu yakusatu naye lwaki musajja nga mugezi nnyo naye simusudde nga ne mukama we Lutaya gyali Kapone yali badde mu yakusatu kiki kyakugamba nganyumya ebiboozi ate ebiwoozi biva eri mu yakusatu abeeze ebiwoozi bigenderwa tuli mu kuteesa ebiwoozi biteeka eri Kenzo yali badde mu yakusatu naye si mugezi aluna mubirwa bonna babadde eyo bayimbi bonna era senga tukola parliament yokusatu abayimbi bonna mwesimbe bo bafune naye zino zemujjamu bambi mutomeza nnyo wano muganda Katolo bwamanya kyatukola wakiraba twaswala nikaka tukyaswala ate nga mugenzi tukyaswala bigamanya tutwaza natukuba n'eri Geoffrey Lutaya abatutwaza ne bakuna bateeseza biki